Munaffe bw'oba omanyi okusaba, soma Bayibuli okozesa ebyawandiikibwa ng'ekitala olagire embeera eyo eve mu maaso go. Gambye bw'oba omanyi okusaba, soma Bayibuli okozesa ebyawandiikibwa ebirimu ng'ekitala okuzikiriza embeera eyo. Kyawandiikibwa ky'ekigambo kya Katonda kitala. Kale nno munaffe kozesa ekigambo kya Katonda osabe ozikirize embeera embi eri mu maaso go ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Bwe tulaba mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 33 okuva ku lunyiriri lw'ekkumi okuva ku lunyiriri olw'ekkumi wagamba ti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga era adibya ebirowoozo byabwe, naye okuteesa kwa Mukama kwe kubeerera. Munaffe bangi mu nsi muno batuteeseza nga bagamba toliba bulungi, tolikola mulimu ogwo, tolifumbirwa, tolizaala, tolikola bizinensi n'enywera. Bangi batwogererako nga tukyalina mu mbuto z'abanyaffe nga boogera ebigambo ebibi gy'oli. Kale katugambe nga bakola alipoota ku bulamu bwo, naye laba Mukama yakola dda alipoota ku bulamu bwo. Kyawandiikibwa kugambye Zabbuli 33:10 ti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga era adibya ebirowoozo byabwe, naye okuteesa kwa Mukama kwe kubeerera. Kale nno naawe munaffe situkira mu mbeera eyo, naawe kozesa ekigambo kya Katonda ogambe nti kyawandiikibwa ti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga. Kale buli muntu yenna eyanteeseza ti siriba bulungi, sirigaggawala, sirizaala, sirifumbirwa, sirisula bulungi, sirirya bulungi, okuteesa kwe nange nkudibya ne Zabbuli 33:10. Okuteesa kwe kuleme okuyimirira kubanga kyawandiikibwa ti Mukama ajjawo okuteesa kw'abantu. Teri muntu yenna ateekeddwa kukuteeseza. Kozesa ekigambo kya Katonda ng'ekitala. Abo abagamba nti bakudibya, naawe odibye okuteesa kwabwe ng'okozesa Zabbuli 33:10 anti ne Mukama agambye nti ajjawo okuteesa kw'amawanga era adibya ebirowoozo byabwe. Kale bonna abalowooza nti baakudibya nnyo, naawe dibya okuteesa kwabwe ng'okozesa ekigambo kya Katonda ekyo ekiri mu Zabbuli 33:10. Bw'oba osaba gamba nti kyawandiikibwa. Kale ggwe embeera eŋŋaanya okugaggawala, eŋŋaanya okufumbirwa, eŋŋaanya okusoma, embeera yonna etali ya bwa Katonda nga muntu ye yaginteeseza, nange nkozesa Zabbuli 33:10 kubanga kyawandiikibwa ti Mukama adibya ebirowoozo by'abantu. Okudibya okuteesa okwo kwe baateesa eri obulamu bwange, oba nali muto oba nali mukulu, oba okuteesa okwo kuli ku mulimo oba kuli luddawa, nange nkudibya. Kale nno munaffe kozesa ekigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda maanyi. Olina amaanyi agazikiriza embeera embi gy'otoyagala mu bulamu bwo ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Ne Sitaani bwe yajja eri Yesu yamugambanga nti kyawandiikibwa. Kale nno naawe ebyawandiikibwa by'omanyi biteeke mu bulamu obwa bulijjo, bifuule biramu, obikozese mu kusaba bikuwanguze. Ne Yobu 5:12 egamba nti Mukama atta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye bateeseteese. Munaffe bangi abatuteeseza, bangi abagerengetanya n'emikono gyabwe okutukola obubi, naye kozesa ekigambo kya Katonda obitentebetente, omenyemenye okuteesa kwabwe era juliza ekigambo kya Katonda ogambe nti Mukama yadde waliwo abagerengetanya okunkola obubi, naye kyawandiikibwa Yobu 5:12 tyotta enkwe z'abagerengetanya. Kale nno Mukama tenkwe z'abagerengetanya eziri mu maaso gange. Munaffe mu kigambo kyaffe eky'olwaleero njagadde okulaga nga bw'osobola okukozesa ekigambo kya Katonda ng'emmundu, ng'ekitala, nga bbomu, ng'ekyokulwanyisa
n'ozikiriza amaanyi amabi agali mu maaso go era n'owangula. CBS FM.